tutunulira DV 2025 obululu obwakomyewo ne 2025 kyatambula naye yakomyewo bayigita DV 2025 tuli ku 2025 soko obulire ku muntu atanategeera kwechekinga akola atya tutandikireeyo process ebeera etya yechekinge then abeere naye mu system tumwogereko ng'ategedde kitutambulirako kati omuntu atanechekinga ajjeyo olupapula lwero ya printing out bwe yazanya akalulu bamuwa confirmation number. Yes. Kuliko confirmation number, last name ye oba surname n'omwaka gwe yazaalibwamu. Kati woba ogenze ne bogenda mu Google banoteka mu oba DV 2025 diversity rotary DV 2025 bw'ogiklikingako egenda kuleeta entrance status check. Kati bw'oklikinga ku entrance check awo ku ka check status ne opening up ebe kugamba check your status era page eyo bweggulawo ekusaba ebintu bisatu: confirmation number, last name nti oba mwaka nazaalibwa 1990, submit. Kati awo either kugamba sorry you are not selected kasitola baako ng'oleeta enamba endala naye bw'oba oli selected ojja kulaba olupapula full page ngezze nga lugamba dear Sakozi, you are randomly selected for further processing in DV 2012. Era mu pepe eyo yennyini assuming oli selected mwe muli link omuntu gy'alina okukozesa emutwale ku ki kugamba instructions zonna tebasobola ziwandika mu lupapula kubanga bingi babajja kuwa empapula nga 8 so bakifunza ne bakunyonyola bitono ne bakuteeramu zi link 2 bw'ozikoonako ne zi opening up into more instructions. So eyo yentandikwa olina obanga olina ennamba eyo gye wazannyisa. Okay. So yeah. Tekuliko gundi z'aba Nigeria nti oba natapinze mu ya mu Nigeria ne ndeetera not selected. Olina okugenda mu DV 2025 era ogirabe ya US. By the way, aba Nigeria baferera mu kuzannya. Mwe baliira ssente naye tebasobola kuferera mu kuchekinga kubanga eno eya KCC yaabwe eri origino tayinza kugamba nti ogende mu y'omu Nigeria ochekinge. Bakubira eri mu kuzannya gye baliira ssente nti bw'oteekamu nga system ega $2, $3 naye kati wano mu kuchekinga era tesobola kuyitamu kuba tebayinza gyeyakinga to the level nti bw'oteekamu information osobola okulaba oba oli selected oba toli selected. Bahakinga system ya migration to that level bo batega zaabwe wali mu kuzannya nsubira we babbira. Kati omuntu kati tuli okay atali selected togwamu maanyi ate bwe bityo biri kano kalulu tebiri muki tebiri muki. So tuli ku muntu kati eyabadde selected. Kyenyinza okwongerako bakugamba nti osobola okusigala nga weselectinga bana balinganga baga nti bali releasing results oba tebazireleasinga lumu kubanga bagamba you can still check your status until like next year. Kati kiba kirungi omuntu bw'oyisawo kisinga 3 oba mwezi oddemu oyiseemu baba bakigamba nti enamba yo togisula okyasobola osigala nga okyekinga maybe ekintu tebakita lumu kubanga omuntu ayinza okukebera omulundi gumu gasaayiseemu. Kyali ande kirungi oba omuntu bw'okiwamu kisinga 3 at least n'ogamba kampiseemu ndabe. Okay. Nekyo nako gyekali kubanga omuntu osobola okusigala nga weekyekinga paka September 2025. Okay. Eba open. So kwechekinga omulundi ogumu nga byakadda tekitege ne batagamba nti not selected. Toli selected kigiremu awo kiwemu kisinga 2 wakiri ogambe nakiyisaamu ogwokubiri nakkiriza kubanga sinze nakikola naye nalina instance omuntu yeyaŋŋamba nti twakebera ng'omuntu tali selected ne wayitawo kisi 3 ne tuddamu ng'ali selected. Ekibuuzo kiri nti baakola nsobi mu kusooka oba omuntu oyo yali selected luvannyuma awo yagana namukebedde nga tali naddamu tukisinga ali. Kati ekibuuza yakola nsobi mu kusooka ne muga tali selected ayagala tukwata speed oba omuntu bamuselectinga luvannyuma.
kati simanyi ekintu bakiyita lumu oba bakikanyuga ne bata second round kati omuntu ekikostinga ogiragira awo n'okangamu tomanya. Okay, awo no kirungi. Yeah. Kati tugende ku bantu bano abaali selected. Process for further processing ndowooza ye process etambula etya? Kati omuntu bw'omala okulaba nti oli selected olina okusooka okwebuuza yessaawa okutunula mu ttanka obuuze obuyigirize mbulina bwe baagala nga tonnabizaayo. Nina senior 6 njirina, nina agenda okuhostinga kubanga bw'ofuna case number yo n'omala okumanya nti case number yange 5000 ogenda kuloginga in ng'okozesa confirmation number, case number yo, last name ologinge mu DS260 form okilikinga ku form DS260 form eyo bweggulawo ekusaba last name, confirmation number, date of birth. Waliwo ne like egundi zabatera okukozesa okulaba bakayita batya mu computer language okuba nti like you are not a robot bakuwa some alphabets awo okuziringa okukebera gundi no submitting kati bweggulawo form kitegeeza ogenda kujjuza form naye nga tonnagijuza egenda kusaba ekibuuzo kyesokera ddala okubuuza nti bwe wali ozanya wagamba oliwo e Kampala oyagala post yo okozesa oba Nairobi post. Do you still want to use Nairobi oba olina oyagala kukozesa embassy endala? Oli waddembe okuteeka interview yo mu nsi yonna w'oyagala. Kati bw'ova ku ekyo olina okumanya ngenda sanga ekibuuzo ekimbuuza ogenda kubeera wa mu America era address gy'ogendako eriwa ne relationship gy'olina n'ono omuntu kugamba tonnajuza fomu ebyo olina okuba nga obirina kubanga olina obbalaga gy'ogenda okujja. Omuntu ajja okuwa vida of support n'obuyigirize bakubuuza do you have 12 years of school according to US Department of Education standard olina okuba nga olina 12 years of school from P1. Kati ebintu ebyo bakugaasooka obitunuulire kitegeeza bw'oba obirina ogandi clean mikaga yange weeri ositi waali kanzizeemu ebintu kati obuzibu bwe buli ngwe ku bintu ebyo obirina. Sooka oggulewo, sooka otapinge mu linki eyo kyotegeeza osome instruction olabe biki bye baagala nga tonnatandika kwefulukuta kujjuzajjuzaamu bintu. Kwebali nnyo ogambe 12 years of school zindi wa Kakande gyali esiya enda teekawo Kakande asula ku 25-7 mulina mugamba ate kati kiki omukyala kwali nateekako abaana saateekako kiki olina oyinza okuba nga olinamu changes in circumstances nazanya mu Okitoba ne tuzaala n'omwana mu January oyo omwana aba agendako kubanga yajja omaze kuzanya nayina fiance ndi single nina girlfriend simuleka mutwala noga kugende bakugatte kati olina okutetenkanya ebintu by'oyagala neweteekateeka paperwork n'ojjuzaamu form kuba tolina document gy'atakingako naye information yo n'ogiteekamu amasomero ge nasomeramu ng'ajjukira bagaagala gonna nasomera egindi mwaka bweguti nasomera egindi nenkolerako wano linnya lya taata oyinza oba tolimanyi nga bwe liri ku ndagamuntu linnya lya maama kubanga olina okubeera careful nnyo ogenda n'osanga omuzadde g'omanyi maama ye Joyce Namusisi ate maama endagamuntu yagifunira mu mannya malala gwe n'ojja oteekako Joyce Namusisi n'obibawo otuuka wayingira Amerika oyagala maama gye ate maama ye Joyce nga ate maama mulala kati olina okumeka nsonga nti abazadde b'ogenda oteekamu beebo oba ekintu kyetooloola ng'obeetaaga baana kati information bayingolesa bino ebikwatako ebibyo naye olina okutunulira requirement zaabwe ziri essa ngenda kubeera wa obuyigirize mbulina oba work experience ebyo ebisatu bw'oba tobirina kitegeeza bakugaa don't continue. Bwembanga nazanya nga erinnya lyange nalikolamu ensobi wano mu kuzzaayo waliwo option y'okulitereezaamu oba emyaka
nateekamu nalina information gye nateekamu by mistake naye nga neetaaga ogitereeza kuba tebikwatagana ne national ne passport yange. Ng'erinnya lye wabawa? Erinnya bwe nali nzannya nakolamu ensobi either mwaka oba erinnya. Nze Nakyanzi naye nateekamu Nannyanzi. Kati ate nga passport erimu Nakyanzi naye nazannya Nannyanzi. I think olina maintaininga kye baakuwa naye ndowooza n'osayininga affidavit ennyonnyola lwaki erinnya eryo liri bwe lityo ne bino biri bwe biti. N'oba ng'ogirina kuba ekintu ekyo ojja kisanga ku ddinisa. Jjukira bo eri baba bakulikodinga dda nti yazannya akalulu ye Faruku Sarkozy. Bino bye bimukwatako kati bw'ozzaamu ng'ate okyusiza nsuubira chansi gy'olina ya kumaintaininga kintu kiri naye otegeka affidavit egenda okunnyonnyola amannya gano. Kyenyinza okulowooza kuba yesinali sintunako naye nsuubira olina okuba ne legal document ezinnyonnyola amannya nti okuyigiriza natuula esifo yenze gundi n'entuula mikaaga yenze gundi passport yenze gundi. Kitegeeza documents zonna enkadde ezaaliwo nga tunazannya kalulu kano zikweyimirira. Kiba kitegeeza ensobi yono wagikola wano mu October ng'ozannya kalulu n'okimanyi nti bw'ojjayo kaadi zo ziri kuwasomera gundi S4 senior 6 oba olina passport yo transcript byonna biva mu layini. Kati osobola okubaamu ne legal document gy'ogenda okujja nayo ku mmeeza wano. Kati bwe mba nazannye ng'ennamba yange kesi namba eri jjukira Africa batuwadde abantu bameka? Tetusobola kumanya. Tewaliwo statistics nti Africa batuwadde 5,000 oba biki? Babifulumya. Ate babifulumya nga wayise emyaka kati bayinza okufulumya ebya 2023 oba 2022 statistics naye kati essaawa zino kana akafulumya tebasobola kukulaga. Naye kyolina okumanya nti teri continent esukka 7%. 7% zemmeka? Which is nga 3,000 oba mu 4 out of 5,500. Buteri continent region efuna more than 7%. Baina regions mukaaga Africa, Asia, North America, Europe, Australia, New Zealand webiti. Teri asuka 7%. So munsi yonna batwala emitwalo 5.5. Kati katugeze nazannya. Sorry. Ensi teri nsi esukka 7%, not continent. Ensi nti Uganda. Batunya banna Uganda baba baselectingidwa bamaking sure temufuna more than 7% ng'ensi emu. Kitegeeza Uganda in particular tesobola kuweebwa bululu busukka abantu 3,000 visas. Okay. Kati nazannye kesi namba yange eri 8,000. Omuntu oyo ali atya? Jjukira batwala ennamba yonna batwala 5,500 ensi yonna. Uganda oŋŋambye tetusukka 3,000 naye kesi namba yange eri 8,000. We forward ebeera etya? Anti kesi namba gye bakwasayinize ebanga identity. Naye bagaba visa 5,500 naye tebayinza selectinga 1,500 ne bagiteeka awo. Babanga assuming nti every single person ajja okujja bwati bagenda mu handing over visa. Abantu bajja ba dropping out at all level. Eriyo omuntu eyawangudde akantu kano nga tagenda bizzaamu nga talina erevu. Eriyo omuntu agenda obutabizzaamu nga talina host. Nga ne ku kyalaga asina kwadde omuntu ku neighbor naye impulidde nti mutabani waawo ali mu America. Nga tamulina completely oyo agenda vaamu. Eriyo omuntu agenda okugwa medical. Eriyo omuntu ajja okugwa obugwinga ebintu tebigatta byawaddeyo. Kati bo they select more. Ne banga tulina visa 5,500 tuselecting abantu 10,000. Ne bateekamu abantu 4,400 okufiiringa gaapu zino. Kati olwaleero visa Britain ya July eraga for case of Africa visa ziri available mu July bagenze paka ku 6,775 case number. Ne balina visa 5,500. Kitegeeza abantu abadde bajja wansi eno
abantu bangi abadde tebannafuna visa zikyaliwo. Kati kyebava basika waggulu ne basika case numbers eziri waggulu. The more abasooka yeno buli lwe balema nga visa zikyavalavere basika case numbers zino ne baleeta. Kati okulaba visa bulletin yafulumye ya July eraga nti bagenda kuyita mu July paka ku 675 buli muntu ali mu range eyo visa ye eri available bagenda muyita ku interview eneemulema bulemi. Kitegeeza visa gye zikyaliwo. Visa kitegeeza ne wemba ne case number ya 800 sigwa mmanyi as long as netegesi lwakuba probability eri nti senga abantu bano abasooka bajja bazirya bo tebatunulira nti visa zikoma 3 September batunulira available visa zisobola okugwawo nga 30 September tenatu oba 30 September ekikyasobola okutuuka nga visa zikyaliwo. Kati we basikidde abantu 6,700 kitegeeza bakyalina visa. Naye omwaka bwe guba gutambudde smooth oyinza okukanga case number 800 tebakuyisa. Babubola na selectingibwa n'enzizaayo tebampita. Because they will never give you an appointment until your visa is available. You write a priority date. Kitegeeza bana bakuli maaso ba emu paka ku 5,000 singa babeera available nga byonna babirina owomunaana oyinza obutafu. Otebaba tebajja kuyita. Kati abantu bano buli lwe bajja badropinga be baleetera okuba nti tuyita. Otherwise senga baali baserekinga 5,000 n'ekitundu gyokka bwegiti. Abantu ne badropinga senga abantu bagwawo nga balina visa 1,000 n'ekitundu ne bagamba 5,000 n'ekitundu gyonna tumaze oginterview nga tugabyeko ena abalala baagwa tulina balance gumu kitundu bamukozesa ekikuba abaziba wanga mwaka. Kakati bakamba tubeere n'alaawense bano buli lwe bakazanyiramu nga tusika bano. Kati kitegeeza bw'oba oli 8,000 olina kusabira bano basookayo. Kati abantu ongambye abantu bavaamu at all levels. Mulimu abavaamu nga talina muntu mu America talinayo wa Luganda agenda muyamba oyo n'akivaamu. Ne mubaamu avaamu lwa bitabo ne bamusaba ebitabo oyo naye n'akibuukamu. Ne mubaamu avaamu lwa medical nti baamukebedde mawugwe galiko engundi enkovu olina mu katibbi n'ovaamu. Ne mubaamu avaamu lwa kasente. Sente eri omuntu gwe baselectingira ddala bulungi nga n'enamba ntono naye ng'akugamba ne bwonkolera byonna sobola kugula tiketi ya $5,000,000 entwala. Nga ne bw'omuwa omwaka n'omugaaka nkuwadde next year zisonde nga nago guggwako. But I cannot afford the medical process passport yokka biki abo gye bali. Eri abantu abaako nze kati mu bennazanya mulimu omwami eyafa. Mulimu abaafa nga yakomyewo. No teyakomyewo naye still twamuzannyo Okitoba n'afa mu December awo katatanansi byamangu kiwundu simanyi yali asibayo nte naku 2 ng'omusajja afudde. Kakati abo gye bali somewhere. Kati bwemba nga nafanga nawangula naye nenfa ate nempangula nga nze principal naye nga nateekako abaana n'omukyala. Olina kubanga principal nga bw'okiwulira. Ne Faruku ne bw'owangula ng'oli principal ne bamala okuwa visa ne mukyala wo n'abaana n'omala n'omugamba sirina genda ganze kati mbivuddemu. N'otuulaawo mu nju tasobola kugenda n'ayingira America. Ng'ate visa agirina n'abaana bagirina. Kaddemu gwe ng'olina visa principal applicant nga nze yawangula. Ne bamala obbawa visa soko linde nga nze yawangula green card. Ne bakuwa visa ne bakuwa ne baasa kuba principal era ye bamulaga nti bano babayita ba beneficiaries bakwenkampayininga they are beneficiaries of your owina abo omu. Ne bamala okuwa visa n'ogamba sigenda ne bano nga babawadde tebayingira entebe bayitawo kuba wentebe yakebera nga visa eri genuine but they cannot be admitted. Kubanga principal applicant yasookayo ne bajja
kati gwosobola okubaleka ye Uganda n'ojja ne wayita emyezi 3 ne bagoberera kuba oba wayingira olina obeera admitted first tekirine ku interview nti senga ogwa interview principal bano bonna bagenda ka bw'ogiyita baba bayise senga ogwa medical mubazibu komaawo naye ate senga oyita medical ne bagigwa bakuwa visa n'ogenda kuba aba beneficiary bakivuddemu omunene ate nnyini kyo yayise baga maama amawugwe gaganye musigale onagenda naye gwe bwogwa that is how it is senga nakazanya bwemba nakazanya nze principal nenfa nga nateekako omukazi n'abaana ako simanyi oba kyasinza kyajja kulimba simanyi naye era nsuubira there is no way forward kubanga nze kyemmanyi omuntu nga yafudde ayina kubanga ali munda wano nga petitioninze family nateekamu petitioni baana bajje bantu nofa substitute apikinga file eyo n'agamba amwe substitute to this file n'alaga nti taking over finances you can have a substitute na picking up petition naye case ya principal applicant nga afudde suubira ekintu ekyo kyaleka kiba kiganye simanyi sijula nko scenario eyo anti omukyala tasobola kugenda n'atwala death certificate n'abagamba principal yafa naye beneficiary weetuli twagala kujja nengende Nairobi simanyi Faruku ekintu ekyo kyetaaga kubuuza nga oba lawyer wa migration kubanga erina kubanga scenario nga bagamba nti omusango ogwo gwaliko egindi omulamuzi yagusala bwati ne bagukozesa okusala omupya oyo kesi yali simanyi na oba kyali kibadde nawo so process bwetyo bwetandika so kitegeeza osooka kwetegereza bintu togenda n'ojjuza ebintu ng'opapa sooka obyetegereze kati wenasinze owulira obuzibu abantu ndowooza host yawo host kyeki awa hosting ebintu bya host buli omu akubira akuguza host buli omu akubira akuguza host tegeeza ki host ye kakande abeera wano nga mutuuze wa America oba nga alina green card nga tali underground ate kyeki naye nga be bano abatambulira wansi w'emmeeza nga abalala bali eno ku dining ayitira eyo wansi eyo nagguka eri ng'enkuye agenda ayitira omwo nga talina mpapula kyotegeeza atalina mpapula okay obo kate katugeze omuntu ali wano ng'olina waka permit wasaba obubuddamu bakuwa waka permit okola naye te green card tejjanga oba tolina status e hosting amuntu omuntu asobola okuhostinga omuntu yalina green card n'omutuuze kati bw'oba tonnafuna status okyali ku waka permit kitegeeza tolina status kubanga status yo teriiwo oli ku asylum tennakuweebwa bayinza ogikugaana ne bagamba ddayo omuntu oyo ye host host oyo alina oba nga akola nga filing emisolo gya gavumenti kubanga kyebagenda omugamba aleete ze bayita W2 bakama bakola olupapula lwe bakuwa olulaga ssente z'okoze omwaka ekimu ku kyowaayo ekiraga income yo mu mwaka oba omusolo gwe wafayiringa ne IRS which is a federal agency ebanga transcript kakati n'identity yo oba passport byowa omuntu n'omuwa ne gye bayita affidavit of support form eyo bagiyita 1I-134 it is an agreement between nze ne federal government nti ngenda kuyamba Faruku ebeeramu very confidential information including my social security ne income yange n'address yange ne size ya family ne sente zenkola wansi n'ogisigninga under oath ti Faruku njamukwatako paka lwaneetengerera NMS Faruku gyatuukako eyo form I can be prosecuted eri between 5 to 10 years ng'omuntu oyo either bw'atuuka omutuuze ekoma ku myaka 5 bw'aba tafuuse mutuuze it can be enforced up to 10 years kati oyo ye host bw'oba tomulina
you cannot come here obere homeless. Oba otuuke wano tukire ku mission sina kakulya mu nnyambe bakwate mu nsawo y'omusolo bakuwe ensawo y'omusolo eno toteekanga mukano. Tulina okugenda ne tugamba nti embeera kyeke teyaweze siri bulungi mbadde ensawo y'N2,000 kuba bulijjo oteekamu ensawo ya muno mu kabi abagiteekamu be bagisabamu naye gwe wateekamu mmeka olyoka olandinge wano kati gavumenti kye bagigamba tosobola leeta muntu atalina waalaga aba agenda ku street kati atalina muntu oyo host kudinisa medical yonoona ssente zo yoyo ye host kati abantu balina abantu senga mbamanyi address ya Kakande Lakewood nenteekako Kakande nga sigambye nze ne submittinga oyita mu fomu eddayo bulungi naye ku lunaku lw'eddiinisa bagenda kugamba tuwe ku affidavit of support. Do you have affidavit of support? Kyakusaba kyomuwa n'agitunuulira ngeri signed by me ID ya Kakande nina okuwa license yange oba passport photocopy eyo nayo olina okuba nga waginzibirako ddala akati neki byebyo ndowooza bibiri ID n'affidavit of support n'omusolo gwange gwe nafayiringa basaba emisolo ng'ebiri the latest kati okubanga olina empapula zange eza tax return that is a very confidential information simanyi oba ogye IRS taxi wange wa last year n'obanga nayo omulina kuba IRS nze ngimusaba kuba bwe tusaba IRS empapula tuteeka ku video sometimes okuverifyinga live ku video nti gwozaagala nyinizo very confidential information kati ebyo bw'oba osobola nabyo bifuna ojagenda kudinisa nga olina address yange naye nga tolina biraga nti nze nagikuwadde era okomaawo yoyo hosti oyinza okupulantingamu ki address lwe nabaweereza birthday gift biki nolaba naye bajja kusaba ebisinga ku address eyo kubanga address gy'oteekawo doesn't matter essaawa zino osobola okuwa address n'ogiteekawo naye bwe mba nkyuseemu omulala n'akuwa kuba bo ky'opulizentinga saa zino nyinza okugamba for purpose of okuzaayo foomu teekawo n'oyiwawo naye ku lunaku luli olina okuba n'ebyo kati era oli ayinza okuga nti oba address gye nina wano sigenda baa n'omugaa nina change of address oyo oba yafuna obuzibu oba yamuvinga because obimanyi wano America tuli batambuze oyinza omugaa yafunamu obuzibu yamuvinga in another state gyesaagala so I got alternative tajja kiremera ye kyayagala kyoleese wano kitegeeza singa nteekawo address yo n'omala n'oŋŋamba ebintu byo sijja bisobola nenfuna omulala ampa gye ŋŋenda nayo naye nga najjuzaamu yiyo kiri okay? Kiri fine. The end justifies the means. Kyoleeta affidavit of support yino ID ye yino musolo guguno agenda mu bugenzi n'ateekamu. Okay, kati kyeki lwaki okukalubizibwa kungi nnyo mu hosting abantu buzibu ki obuli awo omuntu asooka n'akyamuka n'agamba eteekayo gundi yange tofaayo naye ate time weetuka nga ngenda Nairobi omuntu n'agamba najjako amasimu lala omukubira byayogera tokifuna bulungi problem eriruddawa ndowooza buvunaanyizibwa ekintu hosting omuntu kiwanvu obanga gwe badde omwana ayavula ne bagandereraako omwaka ntya omuntu ajja omuntu abawo because olina agreement ne federal government bwajja alina okuba nga omuvunaanyizibwako okulaba nti ayimirirawo otherwise senga bamusanga nga atagala oba nga alina ekitali bulungi si munoonyi wa bubudamu kyekisooka kuba bajja mubuuza oli asayira mu sseeka tayizaga nti ye bwe bamukubamu tali mu sisitimu si yasala booda naye omuga nti leeta ku passport yo kimanyi nti passport yo ebeeramu
diversity visa kabaamu wali I-55 kitegeeza eyo visa is a migrant visa. Omuntu alina nani migrant ze visa ezijja okukyala nga faluku gye wagirako oba olyaga nti wajja okukyala kitegeeza you overstayed olina obuzibu oyagala bubuddamu asylum naye omuntu alina migrant visa yajja wano to stay aba ne sponsor yenjawulo batuna otulizi mu visa zo ne bakugamba oba otya ku situiti ng'olina migrant visa bajja kukwasa migration yekubamu bukubi visa namba yeyo buli kimu ne bagamba ye bwana kakande ne bapulinga affidavit which is an agreement it is like an oath ne bakugamba kakati ene cost egenda ku muntu oyo bagenda kuwa bill government ebe kubanja walaga jjaliro bw'omuntu Allah obuvunanyizibwa basobola you can be prosecuted in federal court bayinza obutakusiba naye ne bakugamba omukulu oyo wetumusuza omukulu oyo ebimuyamba byonna ogenda bisasulira kati no bw'abaleze n'alannamira ddala ate ye talannamye bamulonda munnaffe wamusuulawo kakati awo kakuba nti batulabikola nti bajjanga balemedde okukola baagala kukola then kati wano omuntu wajja takuganga mmotoka tamanyi emmotoka ya dola ebi buli week 30 minutes a week dola ebi kitegeeza omuntu weeks 3 asobola oyiga emmotoka n'agivuga 10 luba lugenze tebajja na ssente. Omulala alina keesi yawangula green card yajjuzamu biki naye alina abaana 10 n'omukyala bafumbo ya green card yakakubye naye sente zipakira abaana ne hosti ate abayagala batwala bonna oyinza muwa amagezi kyoyo ebintu ebyo alina abaana be 10 n'omukyala naye ate Uganda yagikoowa dda kati omuntu oyo omuwa amagezi alina hosti naye hosti naye kapasite y'abantu 10 kirabika wakalubyemukko hosti ye boss ye musajja ye principal yawangula no ngamba weyo case hosti ye boss yasalawo nti mujje package eyo kimanye mutuulamu nze hosti wo nkimanye olina abaana 10 n'omukyala ne nkugamba bonna bateekeko mujje kitegeeza ndi ready kati eyo emboozi balina sooka jogera na hosti kuba hosti ayinza okugamba ndi ready then aba ready oba nze nyinza okugamba abaana abaleke nga hosti agamba jangu n'abaana naye hosti bw'aba agambye mukulu era hosti omugezi ayinza kuga aleetako bakulu ate mufe kyokugamba nti leeta abato. Lwaki ndeetako bakulu ate abato si bato Nairobi abato gugenda kuba mulimu munene ekyangu ekiyinza obuba olina omuntu asobola okusigaza abaana abo Kampala kiyinza okwanguyira n'obulamu obwangu abaana bw'abajjuza DS260 otandika neyo principal applicant bakubuuza do you have children mu foomu yoggwe n'oteekamu yes abaana bameka 10 child 1 once foomu erina engeri gyereta ebibuuzo ng'ekibuuzo kyoddamu response eddako esinziira ku kibuuzo kyotaddemu senga oteekamu tisirina abaana tetekubuuza nti olina abaana bameka naye bw'oteekawo number of children nti 10 ng'ereeta child 1 erinnya lye date of birth passport kakati oba ojja kuga nina abaana bwekubuuza nti omwana Kakande is the child 1 Kakande is this child traveling with you on this trip ngoddamu no is this child traveling with you at a later date yes oba omaze okulaga nti omwana oyo ali ku package but is not traveling with you kweno trip kati omuntu abaana bwatu bwe yali bakoze ne basigala ku fayiro kubanga DS260 it is an application for visa Iroji mukolera obo musabira visa kati tobakolera visa gwe weteekamu n'oteekamu n'omwami bwe muba musaze omubaleke n'ozaayo kitegeeza muba tebalina visa application naye baali selected naawe
ate mu form eyiyo obalaze bonna buli mwana n'amyaka biki naye ng'ogenda oddamu is not traveling with me on this trip. You will follow me at a later date. Baba. Era oluddayo wali baba bakulaba. Oli ajja nti abaana they will follow me at a later date. Kuba oba indicating mu visa yo application DS260 jukira gyakozesa ku interviewing response zo zenyini abaziraba. Walaga is not coming on this trip, will follow me at a later date. Game over. Oba badene passport zaabo oyinza zimulaga. Nobateka ku record kati bwojja wano. Bwoba ozze wano n'ofuna means katugeze omuntu ayafuna green card esokera ddala ennamba ezisooka zino zinkumi 3 bagenda ba interviewing by October November mu mwaka guno 2024 ngali ready tuogera ku ali ready ali ready bajja ba interviewing ali kubanga ennamba zaabwe ziri kumpi kati bajja interviewing mu 2024 naye nga bali ku DV 2025 kati olina until 30 September 2025 okubanga abaana bo bajjira mu category ya DV 2025 sengo ojja n'okola wano October November December n'oyingira June ng'olinawo ssente ezisika abaana n'osaba appointment y'abaana abo baba bajjira mu category y'emu eno eya DV eno kuba batennaggwako eggwako September 2025 naye senga ba exceeding 30 September kitegeeza they cannot come on this particular DV kubanga fiscal yayo ebe egenze olwo ogenze mu petitioninga kati oba petitioninga nga green card holder permanent resident solo leeta abaana n'oteka mu petition njagala abaana bange bajje bw'oteka mu petition bagenda kuddayo mu DS 260 buli mwana gwe wateekamu mu abaamu baba proving bajje kati omuntu okuleeta abaana myaka 2-3 ng'olina option w'obaleka they gonna be better. Omwana adasoma ensomero ly'emitwalo 4 osobola omutuusa n'omuza mu lyakakadde lirina 3 n'abeera oke n'omuteeka walungi n'okola kuba bw'onoomuleeta wano nga tanaweza myaka 12 olina okuba ku bus ng'agirinnya olina okubaawo ng'emukomezaawo tosobola muleka mu nju ogenda okole. So option soko obaleke Kampala oba osobola okubaleka baleke okijja kuwa nnyo kuba ogenda okubaleeta nga deryoke naye hosti alina okugamba oba bayingize hosti agambye tugende mugende naye hosti ayinza okugamba abaana musoke mubaleke naye ate abantu b'Uganda tebakitegeera. Omugamba abaana baleke nalowooza nti atangamba ndeka abaana bange anemesa kati waliwo yawangudde waliwo ali selected naye nga ali mu America ku visit visa naye atebe yateekako bali Kampala asooka akomewo kuba yabadde yagala kwewamba asooke yewambire mu America akola atyo qualifying naye ali ku visit visa ali mu US awo be yateekako bali Kampala bw'oba oli selected akalulu n'okebera kati ndi wano nazze kukyala nenkakebera bwe nti nga nakawangu contacting US gundi USCIS US Custom and Immigration Services contact center towetaga contacting case seri yakakuzanyidde era tekyakulinako buyinza kati kubanga oli munda wawangudde contacting US contact center n'obagamba ndi wano ndi munda mumpe go ahead kati okola kyebayita adjustment of status. Adjustment of status ojjuza form bagiyita I-485 I-485 gyojjuza eya $140 n'ogisubmitinga ebeeraga you are changing a status from a non-migrant visa to a migrant visa era towetaga fuluma lyetteeka naye ogenda ku medical form eyo bwegenda nga bakuyita nga bakuggyako engalo ng'era abo bakola e Nairobi nga bakusindika ewa bamuyita babayita ba surgeon something babayita balina erinnya lye babayita badokita abakukebera nga akukebera medical ogiyitamu wano n'ogisasulira eyinza okukostinga $2,000 eri expensive bannange
ng'ogenda ku medical ng'ogenda ku ngalo tokola until basoka kuwa worker permit before you get a green card. It can take a year okufuna ebikola. So ate kiyinza okukulisamu okusinga avudde Uganda kubanga gwe you adjusting status or moving up from a non-migrant yakuyingiza into a migrant. Naye oba mu mateeka naye only you can take a year which is okay. Ekikola. So manyi ojja beerawo naye nga it is okay. Then bwe kubaako abaana nga wabadde baleka eri ate bo be bayitamu eri process. Bagende Nairobi. Ati gwe principal applicant olindana. Bafuna kunyi guardian abawerekera ne kuba wano bw'ojjuza bo bajjuliza gundi. Ogenda online no bajjuliza DS260 zaabwe. Gwe n'ototeekamu yiyo gwe no submitting and kwa ebintu bano balinganga like global village. Gwe submitting and adjustment of scenario no bateera mu baba computer zaabwe bakugatta wabalaba. Jona ali eno naye gwe oyita mu kino. Bali ne bayita mu kiri. Kati naye ate bo bwe bayingira omuwa amagezi asooka akomewo babikolerere. Okukomawo is very risky. Gwe kimanyi oyinza okukoma n'otula ku lyanda. Nairobi nekuwandula ate. Osobola okukomawo okimanyi nti nga oli wano ne bagamba amawugwe galiko enkovu tetugategeera. Okimanyi tovaawo. Bagambye Dr. Mukebere nti kikimawugwe ekisule byonna babikebere treatment eri etya. Ali asiiga tasiiga kyankovu bukovu kiwedde. Tofuluma ogenda beera treated here. Tebaliwo nti tukuganye visa togifunye obanga asaba omunaku oli munda otudde muwogera. Odde Uganda onotagala biri omusajja n'akugamba you are not eligible. Omuli Nairobi n'obuuza nakomerawo. Gwokimanyi nti semolina okubanga ekikukomyawo kyamaanyi. Singa interview njigwa naye nga ndi munda mu America. Eno interview tosobola jigwa. Kuba it is not interina interview. Si interview, just medical. Kujjako ngalo nagenda ku medical na kuwa mpapula. Awo sigalayo. Tofuluma. Naye ate okimanyi nti bannayuganda tuli banafu abantu abali kwasayira mu wano. Omusanga amazola n'emyaka 8 n'omubuuza naye wali otaddeko erinnya lyo mu green card n'akugamba noga naye kati gwe mwagala ki. Olinze mpapula emyaka 8 wave Uganda ng'olina diguli. Why don't you every year? Oli ku America kuno internet tutambula nazo. Lwaki tozannya? Toteekamu akantu ako. Bukeera enkya ng'oli wano olinda mpapula mbulinda interview ne kakomawo nga wawiniza. Okimanyi nti mukazi wa n'abaana bonna nga bali e Uganda. Ne lwaki abali awo tebabizannye? Kiki? Abantu mune tebabizannye. Yagana zanyako lumu ne bikomawo nga siisemu. N'omubuuza wakama na emyaka 10 n'empapula tezinnajja okola. Kikujjako ki buli mwaka okuteekamu akafaananyi? N'owasayira mwakirizibwa. Anybody. Eri asayiramu bweri abunonyi byabudamu eno green card dotale. Nze nali ndabyeko yagiwininga wano. Mukyala yagiwininga abaana be bali Kampala. Era bwe bagende Nairobi ne bamwegattako. Yagizanya n'abateekako bwe yagiwininga ne bajja. Naye abantu tebabikola. Tebagezesa mikisa gyabwe. Kati omulala ali yazanyidde kata. Kadama yazanyidde eyo gyali mu kiyumba. Process ye eri etyo oyo akola atya mukazi wattu musajja wattu. Kadama bw'aba yawangudde asooke yeebuuza ya selectinga post ki. Ozannya noga nationality Ugandani post Doha. Bagenda kusindika ku interview e Doha. Bw'oba omanyi nti ojja kuba okyali Doha. Bagenda kuweereza email ng'ekugamba ogenda kuzzaamu ebintu byo ekibuuzo ekisooka ku DS260 ekikubuuza walonda Doha as your post. Do you still want to use Doha oba oyagala Nairobi? Osobola okukyusa gy'oyagala visa ebeere. Bw'omaintaininga nti Doha nja kuba nkyaliwo. Interview yeri Doha. Bw'oba omanyi contract ye neggwako ngenda mu DS260 bakyusa bagambe sikyaliwo Doha njagala Nairobi. Bw'okirikinga bw'oti waliwo ka pull down kalina ka drop down mulimu ensi zonna ebibuga byonna ebiri mu nsi muno. Osobola n'oteekawo Beijing. Yenjo gikolera. So asobola gikolera waali. Naye bw'oba Kadama, oba Sekadama oli Doha oli Saudi
ng'omanyi nti wawangudde akalulu pulaani yo yakudda Uganda ng'owezezza omwaka ng'oli bweru wa Uganda ove Saudi nga tebakuwadde ebbaluwa ya poliisi certificate of good conduct passport yo bw'eba eraga nti obadde Saudi oba Doha wherever wooli ng'owezezza omwaka outside Uganda olina okubalaga nti obaddeyo ng'oli mutuuze mulungi kubanga Interpol ya Uganda yacountinga bulamu bwe Uganda nti tolina crime kati wava mu mikono gya gavumenti ye Uganda nodde eno nogerayo emyaka 2 bwodde Uganda nojja ku embassy bagamba Uganda saa zino tekulinako criminal record tubulira bw'obadde tojja kudda Doha osobye ku mbalasi y'abandi oteme you run away from justice ojje Uganda bakuwe visa nga you had to face justice somewhere waddukayo making sure before you leave genda ku police obagaye mbadde wano contract myaka 2 ngenda njagala ebbaluwa eraga nti siri wanted nfuluma mu mirembe temunneetaaga I'm not running away from justice bajja gikuwa bw'onoba togirina ku dinisa ne bw'onoba olina buli kimu ne kakande yakwadde buli kimu kubanga bagenda kubuuza mu day 60 have you ever traveled anywhere oddemu yes wa Saudi when 2 years akugambe twagala accountability ye Saudi bw'oba wakwata omwana e Saudi n'oyitamu nodde e Kampala nga Saudi ekwagala lena bwekujja kati ekyo buli amanyi nti nali ebweru w'eggwanga mwadhani eya nga tonnagamba tojja kujja obinoonye ku embassy oba n'agenda ku embassy va n'ekipapula ekyo mu nsi eyo oddeyo nakyeka someone was denied a visa for that simple thing so buli eyabadde selected ng'oyagala wataddemu genda Nairobi gyova yonna oba oli China oba oli wa funa ekipapula ng'oveeyo kasi taliko yeeraga nti wamala omwaka mulamba ng'oli bweru wa Uganda you have to account for that time authority gy'obaddemu yeekimala Interpol ye Uganda ojja baanayo ye Kampala naye how do you account for this period bakyaga oba si kyo sigayo interview gikolera omwo kubanga oyo ajja kuwa ebbaluwa ya polisi eraga nti obadde wano emyaka 2 olina Interpol ojja kukozesa yaawo oba teweetaaga ye Uganda naye bw'ova eno n'odda eno ng'omaze n'emyaka 2 ogwe Uganda ojje ku visa baagala okumanya gy'obadde wayise mmanju oba okay kitegeeza abakyamu Saudi Arabia oba Dubai oba Oman nteekemu interview yange ebeera Oman awo wendi era bw'oba kyewalaga gye bagenda ogiteeka bw'oba walaga nti current location ndi Oman bagenda gisindika Oman naye you have a chance to change it now bw'wali ozanya walaga oli Oman okimanyi okusinziira case number ya most likely bigenda kunsanga nzize Uganda ki-indicating ku day 260 nti njagala Nairobi bw'ota ki-indicating ojja kufuna email ng'ekugamba bakulinze Oman ku Lwokuna naye ng'oli Kampala it will be too late kubanga Kentucky once selecting nga visa eri available nekusindika ku post eba tekyakuvunanyizibwa era bakugamba once case yo keve Kentucky negenda ku particular post baba oba kitegeera bakutadde tosobola basindika email oba olina dealinga na embassy olina wandikira embassy yo Oman email obagambe bannaye komyewe Nairobi toyinza kumanya how quick bwe banaza jukira akalulu kano okufuna sport appointment zakaweereeyo oli Oman obasaba kujja Oman bakutuuze mu kibbo kye Nairobi omanye kiri Nairobi awo oyinza okugendera awo nga bakuvuze Sebutemba nga weddeko nga tebanakuwa sport naye nga basobola okukikyusa naye baga okuziiza kusinga okuwonya singa missing appointment owandikira embassy nojiga namisinze nsaba rescheduling ebiseera ebisinga bagamba as soon as the sport becomes available to schedule you nalabako eyalinda emyezi egi esatu buli lwe baba wandikira bamugamba we haven't got any passport nga bakola ku bano gwe wamisinga eyo ne bamutwala 30 September ne bamuggalira ebiwempe
Okay, waliwo scenario endala mukwano gange yazannyira yali Kadaama n'azannya naye yazaala mu Nigeria eyo. Ate n'akomawo n'omwana. Kati ate waakomawo n'omwana eno Uganda waliyo omusajja omulala. Boyfriend we oli eyasooka we Uganda. Kaakati omwana ono ateekako taata ani? Ono gwali naye kalenti taata oba oli omunagira gwe yazaalamu ekkundi? Taata agenda. Ono taata agenda. Taata ayagala ekintu owawano. Naye si ye nannyini mwana. Taata agenda ku green card yeyo. Anti omukyala yafuna olubuto eri ku kyeyo. Eri. N'azaala. N'adda nalwo. N'azaalira e Kampala. Naye eno yalinayo omusajja we. Kaakati omwana si w'ono omusajja. Kati ate omukazi yayawukana n'oli Omunigeria. Kaakati firimu eyo eggwa etya? Firimu eggwa bwe baba bamaze okulwana. Kati ono bamaze olwana ne Nakawere. Bamaze bategeezaganye. By the way, oyina wandikira embassy. Kuba gye bayita change in circumstances, life change. Nazanya ndi single sirina lubuto. Oba olina olubuto teri kibuzo kikubuuza oli lubuto tekiriyo. So abawandikira bagambe nazaala ekyangu ekiriwo kola birth certificate y'omwana ne passport. Oba notifying nti nzija naye ndiko empeekera. You let the embassy know. Bw'oba scheduling a medical appointment bajja mugattako mwenime bagenda bakola ka appointment muyingire ku dinisa. Ebyo bibadde emirundi mingi omwana bamuwerawo visa. Ofuna bufunyi passport ye ne birth certificate. N'obasindikira email n'obabuulira nti mwampise bw'omu ndi bw'omu ba notifying eddwaliro. The edit ne bagamba ojja n'omwana. Kati taata bw'aba wali single, taata tali mu equation. Anti tata eno tebanga kidnap yotuta omwana ate nga taata tategedde ate mwayawukana naye Nigeria tetwagala mbuka. Anti kati taata oyinza okusalawo taata oyagala mu Nigeria oba ogenda kukola taata e Kampala wano. Kati ono taata asobola okukimala. Bwe bamuyita ku DNA. Omwana oyo essaawa zino muwoono. Anti ogambye yazannya ali single taata taliimu. Kitegeeza ono taata tagenda kadinisa asigala. Ogenda na mwana. Ono taata awandika ebbaluwa n'atakingako nti okkirizibwa ogenda n'omwana. Kwaki baagala. Oba taata ono naye gwe okimanyi nti waliwo keesi omuntu eyayitawaawo ng'alina omwana atali wa musajja. Kuba DNA si teri part of the interview nti erina okukolebwa. Beekengera bwekengezi fayiro ne bagamba katukwatemu wano. Ate they notify you. Tebakola DNA without your knowledge. Bakugamba gugenda mu penalty. Okay, abazanyi badde ebbali oterere mu ggoolo yimirira ku line. Do you consent? N'ogamba ndi ready. Nga kipa bwaga nti referee amubuuza okay n'agamba ya mu ggoolo. So you consent to DNA. Naye bajja nga bwomanyi ne mujja embaga yammwe mugikoze naye ng'omukyala alina bbaawo ng'ate ali lubuto. N'azaala 2 weeks ku kalu. Ne babayita. Naye baagamba tugezese. Kubanga toyinza kugamba nti omusajja ono gw'owasizza bbaawo bwe wazaayo ng'owasizza olina omwana ow'omwezi ogumu ate si ye taatawo. Tekiriyo. Baakola birth certificate y'omwana ne passport nga bataddemu ono nnyini kalulu eyali amutwala nti ye taata. Baba kimanyi DNA ezi probability ne baddamu ebibuuzo byabwe ne babawa visa. Singa ngenda ndi lubuto kadinisa. Tewali buzibu. Omwana ono bamubala batya? Mufayidinga nyinyi. Abamerica. Olubuto olina oluwangulya, olubuto oluli waggulu w'emyezi 8 teri akwagala ku nnyonyi ng'olina olubuto. Kitegeeza olubuto oluli waggulu w'emyezi 8 airline ezisinga tezikwagalako. Kadinisa bangoba? Kadinisa bakuwa. Obakubira ekinigeria obutamukanga nnyo nti akuwa teri teeka liga nti olubuto tebamuwa visa naye buzibu buli ku airline. Airline tezitera kwagala kutambuza
anti nyinza omuzaala ate nga nvuddeyo kadinisa ate nga nze nafunye ng'omwana ono ate navuddeyo. I think oyo mwana bagimuwa. Oddayo Nairobi. N'omuzaalira wano wakati. Anti navudde Nairobi kadinisa nze nenfuna nga sinnazaala. Naye ne nkomawo e Kampala ne nsumulukuka. Omwana ono ngenda naye bamuwa. Naye oba olina okubuddamu era obagambe bakuscheduling. Oyo mwana baba bajjamuwa visa. Okay. Njagala nazanya nina senior 4 baagala ba senior 6 kyekigenda maaso. Onoonya equivalent. Genda ne YMCA eyo eyiganga kuna ekyalaani nakola nursery teaching nakola masonary plumbing. Omuntu alina esifo nga tewakola senior 6 okuva mu kintu oba olayimba ogwo muzannyo guggwa e Kampala. You just get away from city institutions zino ezisounding ennyo eziri n'ofulumamu oyiye n'okkirira agende nakasongola wateeka okubaayo eriyo institute esomesa ebyemikono nansi oba olina oleeta equivalent okujjako ky'oboogezako okukola nti beera familia weefamalizing n'ekintu kyeweetaddemu ate weeteeka mu bintu binene weeteeke mu bintu nga kya buzimbi block laying and concrete mixing. Omuntu eyapootako balina kye bayinza okukubuuzaawo kyotomanyi. Nursery teaching ebintu osobola defending ekyo kigwa bakery nakola akakosi mu bakery business gyendimu ez'abagole zonna ezo mandaazi ndi muzibu gendeyo mu byalo fulumamu yiya ng'omunayuganda olina okuba nga munnayuganda ekyo kiggwa ate tebalina kye bagigamba. Togenda kujja olete Nakasongola Vocational Institute in 1996 nakola publication yo kyamadinisa n'ebintu. A 15 minutes interview, there is no room for that. Naye ate gwe oyagala omuleetere zino ez'e Kampala ze balaba institute ezitunda nkumba technical oba nkumba wali ekisubi wali mu ba missionary abaana bafulumawo enkya n'eggulo bafuluma abaana bangi babayitawo okodda. So ekyo kyo kiggwa abo bayiseewo bayitirivu. Ne waliwo wazannyira singa waddayo n'okasoma kiba kikolera oba oddayo wasome naye omuntu yakola esifo nga talina ayita abo bayita. Okay, senior 4 sigirina ne senior 6 naye nabadde selected baagala work experience yaki ate bangambe work experience ate bye biki? Work experience erimu oluzungu lungi nnyo. Bagamba you can qualify under work experience. Naye bw'otunuulira ekintu kya work experience kiri best ku US standard. Department of Labor. Bakugamba omulimu bw'ogenda mu US Department of Labor website yabo babagiyita online.something n'ogenda mu US Labor. Oteeka mulimu drop down gundi pull down mulimu emirimu. Katugeze selectinze hairdressing and cosmetology. Bw'ogiteekamu bw'oti n'ogitayipingamu n'osubmitinga egenda kuleeta qualifications. Kati oscrollinga down wansi n'okebera owali worker zone. Senga wabeerawo nga worker zone zino nti 4 to 5 omulimu gwo teguqualifying erina okuba nga worker zone eri 4 to 5. Kati balina kye bayita specific vocational preparation SVP rate erina okuba nga eri higher than 7. Kati okuqualifying under working experience omulimu gwokola olina okuba nga ogulinamu 2 years experience in the last 5 years. Omulimu ogwo guli requiring 2 years of training. Naye nga gugwa mu worker zone 4 to 5 according to US Department of Labor nga gulina gye bayita SVP rating ngeri higher than 7. Kati buli lwoteekamu kyoyagala ze nali ntadde mu masonary and concrete mixing ngeri 3 workers gundi SVP ngeri below 7. Neteekamu hairdressing and cosmetology worker zone 2 SVP eri below 6. Kirimu oluzungu luyitirivu simanyi ali akiyitiddemu naye kiri best ku so omuntu takigenda under working experience. No, omuntu akezesa kyakola nsaawa muddo
ndi makanika gwoteekamu omulimu kasita ekuleetera nti this particular job guli under worker zone 45 nga gye bayita SVP eri higher than 7 genda kudinisa ky'omuntu kyalina okukola kati atalina bitabo essaawa eno nga tonnazayo bintu gezesa kyoyagala obbawa. Okay. Waliwo omulala yasaba ensambya ate abadde selected egundi. Agende ensambya. Nga yasaba ensambya visa yagenda ensambya kadinisa n'ateekamu appointment alina appointment kwembasa ensambya kyokka yabadde ali awo bamuselectinze mu bino so agendeyo ensambya oba akisooka akiwummula ekyensambya afokasinge ku kino. Naye kati ensambya batonoona budde kyansi gy'aba alina nti omusajja w'ensambya n'agikuwa kubanga ono yakuselectinga tonafuna visa omusajja w'ensambya n'amala agikuwa bw'oyingira tofuluma okola bukozi adjustment of status kyoba bw'agikuwa naye waba tagikuwadde kiba kikugenzeko ku likodi kiba kiwanvuye wagisabako ne bagikuuma which is no okay bwe bateri mu malyanga oba oli clean wakitegeera oba oli clean so agenda ensambya tagenda ogenda n'ogezesa naye bw'okifuna oba okimaze okimanyi nti gwoba ovudde mu lwokaano oyingira America ng'ojasitinga bintu byo oyingira America nga kiwedde kati ndowooza kakande byebyo naye nga ebibuuzo by'abantu ngenda saba abantu basuula ebibuuzo tufuneyo session ng'oddamu kibuuzo ku kikulu kiri oke kati abateekako kuwasawasa ataateekako baana wazanya olusingo sirina baana togeza n'ogamba mbu omuteddeko omuntu weyazanya tolina mwana essaawa zino bw'omuteekako wamugjeewo alina okuba nga muto nga wamuzaala futokitobba ng'ali fresh n'omwami osobola omuteekako yali fiyanse essaawa zino yo omugattako omwana so ateekako mukulu omwana ali older than the time olwo wazanyira akalulu yes lwaki tewamuteekako lulu kuba wali omulina that is a ground for disqualification agent eyabinkolera n'okuba nga olina marriage certificate saa zino n'oteekako omwami ne mutuuka ku interview n'oleeta marriage certificate ya last year nga wazanyira akalulu eraga mwali mu ffungo naawe owedde by the way abantu faluku balina abantu beetegeke kati tulina nemugundi waliwo omukyala gwe nyibadde njagala okwogeraku tulina omukyala alina Kenya muna Uganda abantu kati okusula mu mahotero g'abannakenya expense biki asobola okuba nga musula ne muna Uganda munnammwe ne mwefumbira very cheaply asobola okuvuga n'akutwala ku embasi n'akomyawo omuntu muna Uganda n'akunona ku baasi kati abantu abagenda ku visa Nairobi bannaabe munoonya oyo omukyala munoonya ku mukyala oyo Pauline munnammwe ali eyo yakikubira Nairobi ekyeyo ki Pauline ali Nairobi akunona ku baasi n'akuleeta eka kagaasi kuuka weekali oba oyagala kufumba kakyere ate ekintu akikwataganya nti ekiro mwinteracting abateeka wali ku pano omwami dda wano n'abookya Pauline ojja kumpa ku namba ye munoonyeko ayambe ku baganda bali mu otero bali mu buwunga biki mubeera oba kiraba yamman kale bamweyambise yes Pauline tukutumiddeko Nairobi ekintu kikwasaganye bulungi nnyo weebale kubayambako awo mukwatagane ekintu so nsaba osiibula abantu tuve wano annaye abayiseemu congratulations aba DV 2024 obululu bukyagenda mu maaso paka Septemba kakyatambula oba olina ebibuuzo byonna by'otategedde genda ku comments suulawo ebibuuzo tugenda kukolayo session nga ya bibuuzo bannaye nababa bayisemu batandika okutegeka documentation bwe kiri paperwork okutegeka obeere documentary ready vaccination zitegeke kuba buli lwojja ne vaccination ng'ozirina osavinga ku sente
medico eri Kampala ya mitwalo 85 so babasembereza eddwaliro tekyali kwekwasa. Okay. Kale kakande tweyanza nnyo Kale, tweyanze bandabire badde